Bannange mujje muwulire ate bino bannange nga ate bitiisa nga bikwasa ennaku. Kiki ekiri mu ggwanga, kiki ekituuse mu bantu bannange? Lino ndiyita ettemu, guno nguyite gutimatima gubi bannange. Uganda eragawa. Omukyala mumulaba oyo asibye enviiri. Omukyala oyo asangibwa mu disitulikiti y'e Kamuli eyo. Era ng'amannya ge bamuyita Abenacho Doreen. Omukyala oyo mulwadde wa siriimu oba mulwadde wa HIV AIDS. Yakkakanye ku baana ba neighbor nga yeekamula omusaayi ng'akozesa empiso, ng'omusaayi gwe yajjamu bwagukuba abaana ba neighbor. Addira omusaayi n'agwenuunamu mu mubiri gwe. Jjukira mulwadde wa siriimu. Kati nga buli weenuna mu omusaayi mu mpiso ng'ate agukuba abaana ba neighbor. Abaana be yagukubye babadde baana babiri. Omu wa myaka 2, omulala wa myaka 4. Mama w'abaana yamukutte red-handed ng'akuba abaana be omusaayi ogwo. Era yamukutte n'amutwala ku poliisi n'abaana. Batuuse ku poliisi, omukyalo ono yawaliriziddwa agenda akole DNA. Agenda akole testi y'omusaayi. Era kyagenza okuzuulwa ng'omukyalo ono mulwadde. N'abaana ne babakebera nga n'abaana 2 bonna balwadde ba siriimu. Nga yabalwaza dda. Mukama Katonda. Sooka owulire vidiyo eno. Kasooka kutuuseko vidiyo eno gyewulireko. Kusaba ogimpereka like. Etambule tuke ku buli muntu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya banyabo ni basebo. Kansubire muli bulungi. Ewange tibirungi. Nino obulumi. Obulumi buli kuva ku mulambo ogwo gwe mbateereirawo. Munansoni w'okozesa ekigambo eky'omulambo. Aye obulumi bundi ku mutima ng'omukazi omuzeeyi. Omwana muwala oyo gwe mbateereirawo n'Abenacho Doreen. Mutyamye wa Kamuli. Era abasinga mu Kamuli mu mwedi. Nja kwogera Lusoga kuba eno vidiyo erijja kuba Soga. Erijja Busoga. Kigama kuba Busoga twena. Omulambo ogwo gwe muli kubona awo gwa mwana muwala n'Abenacho Doreen. Omwana omuwala oyo Munansoni w'omweta omulambo. Aye olw'ekikolo kyabeire akola. Oluvannyuma olw'otegeera nti mulwaire w'akawuka, abeire yeekuba empiso, abeire yeetoolako omusaayi ng'akola empiso, yeetoolako omusaayi yakuba abaana ba neighbor we. Bivaayo bitya? Neighbor we okumugema red-handed n'amutwala ku poliisi nibakola test ng'ali positive nga n'abaana bombiri babeire akuba omusaayi balwaire yabasiiga. Doreen olina omutima. Doreen osaana kusibibwa bulamu bwo bwona. Eino kiki abaana bammwe ino kye baakukola okubatuusa ku ekyo. Doreen Abenacho owansonga ki omwana ow'emyaka 2 gye yakukola okutuuka okumuyitira obulamu bwe bwona n'omusiga akawuka ka siriimu. Ye omwana ow'emyaka 4 yakuniiza ki? Ye maama waibwe yakukola ki? Abakulembeze ab'omu Kamuli, ab'amateeka mu Kamuli, ate ti Kamuli yonka, Busoga ni Jinja ni Ganga, kubanga eyo yona atambulirayo. Mutuyambe eno ensonga ya Doreen mugigemese maanyi. Doreen asaana kusibibwa bulamu bwe bwona. Abaana abato abo bakukola kimwana eyo okuyita abaana ba mwine.
Bana lwaki ningizaamu Jinja niganga. Dorini wali abanene mu Kamuli mbwa bali kwenda okola bati babuzeebuza omusango. Aye ng'okaali kujja kutoolayo kubuzaabuza musango ogwo sooka bwete mu bigere okoba otya singa abaana abo bange. Singa ndikuwulira ntya beyakubye omusaayi gw'akawuka. Oba singa abaana abo baana ba mwana oba singa abaana abo baana ba muwala oba mutabanewo. Dorini beyatuusiisa ku ekyo mule wandibeire owulira otya. Kamuli ni ge banaasibulula Dorini n'atatyamayo aida kuyida iganga aida kuyida Jinja. Ate nga mu busoga twena twidi nti empisa embi mugulu mulema nigo oba olija Saudi tokoba oti omukono gwange guno mulema kanguleke ku airport Entebbe nine eno ninje Saudi wendivaayo ndagwagana ngupiikinge. Dorini ni waliva mu Kamuli n'atuuka mu Jinja ajja kupangisa ajja kwagaanayo baneiba bajaba n'abaana. Dorini ekikola kyakoze mu Kamuli ku baana baneibawe ajja akikole Jinja ajja akikole iganga. Abanamateeka waliwo ensonga etasaana kunigira muntu ku liiso. Ekikolwa Dorini kye yakoze tasaana kumunigira ku liiso. Tasaana muntu aveeyo mbundidde kwewolereza Dorini. Yandiise abasaada Munansoni w'abasaada okuba waayo yandibeeyise kuba oba omukwaine omukwana n'otakuba oti twekebeze gyofe. Yandigiire yeetunda nga bw'abeire atambula atyo n'asansa atyo yayita abo yaleka abaana ba mwina abato. Omwana ow'emyaka 2 oidi kyekitegeeza okutandika eddagala oli wa myaka 2. Oidi kyekitegeeza omira ikerendo okuva ku lunaku paka lw'oliva mu nsi eno. Woba wamuzaala n'akawuka okuba oti namuzaala nako. Woba okafunye ng'okyakaire nga ye bwe yakyakala n'akafuna kuba tibamuzaala nako. Okuba oti najja nanumirwa n'akafuna. Aye Dorini mukazi we oli mutemu tiwaalikoze ekyo kikolwa ku baana ba mwino bato. Okuyita abaana ba mwino n'obayitira future abaana bato mwana myaka 2 mpulira amaziga gali kulukuta ku mutima gange guno. Oli mukazi muzaire waliisa omwana wo wandikubya omwana wo mwene gwe weezaalira wamusiiga akawuka ezira yandikuneniza ezira yandikutaire ku social media akulalaasa. Aye abaana baneibawo abaana bootaliisa nti oba mbaliisa oba mbasasulira school fees eino kiki. Dorini obeire tosaana naasibibwa mu Kamuli obeire osaana bakubuzeewo bubuze. Gwe kikosiisa Ansoni we aye ndikyogera olw'obulumi obundi ku mutima ng'omukazi omuzaire. Kigambo okukoba ati oli mulwaire wa sirimu nga ye mama omulamu akuzaire oli mulamu ezira kyoidi nti oba gundi namuniiza kino kuba Dorini tosobola kunkuba oti omwana ow'emyaka 2 alina ensonga gye yakukola. Ezira nsonga gy'osobola kuwa bantu nti omwana oyo ow'emyaka 2 yakuniiza okutuuka omukuba omusaayi ogw'akawuka. Waalikoze byona walekera abaana ba mwino obulamu. Saawa eno abaana bali ku Makerenda. Abakulembeze ab'omu Kamuli mutuyambe
mwana muwala iwe oli mutemo oli mwisi oli butwa n'ebyokwogeraku ndibona nga biri kunongera bulumi ku mutima. Magini a kid of 2 years, myaka ebiri myaka ena bwemba n'empalana daimwedde ekikulu wala na mukulu mwino. Abaana b'obaleke wandiisa omwana omwene gwe weezaalira kuba oli muzaire wandikubye oyo eddagala. Kino ky'obaire okola ekyokuwa abasaada abakukwana we kiba kibaire nga tekikumala waalika abaana ba neighbour. Mwana iwe olina omutima, mwana iwe osaana kibonerezo nga kinene onansoni w'okusalira omusango waire tininze Katonda. Osaana ekibonerezo ekinene wallahi mbe kuba mwene baana abo Doreen kwifa ababiri waliwo eyandituuse ku polisi ng'azira kitundu ku mubiri gw'ekindi. Kuba omukazi gwe yakugemera n'akwetwalira ku polisi kitegeeza nti yali akusobola. Doreen nanali gye ndikuwulira ku mutima oli butwa.